gye buvuddeko omu ku beesimba ku kifo ky'omubaka wa Nakawa West Ivan Bwowe yawalawala banne be bavuganya ku kifo kino ng'ayagala bawanduukulwe mu lwokaano luno. Bwowe yasaba kkooti bano basazibwemu oluvannyuma lw'okwesimba ku kifo ekikyamu okulina omubaka aliyo kati akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi ng'agamba nti basaba ekifo kikyamu ki Nakawa West mu kifo ky'okwesimba ku kifo kya Nakawa Division West. Kyokka ono omulamuzi Collins Aselam essuubi lya Bwowe aliyiyeeko amazzi bw'agobye okusaba kwe n'amutegeeza nti talabe kiniggoosa mu mpaaba ye. Collins agambye Bwowe nti ye bwe yeetegereza obulungi buli kiwandiiko eky'abasunsula akagambo kaakayanira aka divisioni kaali kassibwamu mu nsobi era naye kennyini aliko ekiwandiiko ekyamuweebwa okuteekako omukono ng'akagambo divisioni tekaliimu n'ateekako omukono ekiraga nti yali akikkiriza. Omulamuzi akisudde nti Bwowe yasusula kuvuganya mu kitundu ky'e Nakawa West nga kati abadde ayagala bonna nga naye kwali basazibwemu ekifo kisigale nga kikalu. Amulangidde n'okwagala okuyita mu kamooli okuyingira Paalamenti kale nga ke kadde akozesa ennaku ezisigaddeyo yeetunde mu balonzi basale wani gwe baagala omutuufu. Elias Luyimba Zinalukoola nga ye munnamateeka w'abawawaabirwa kw'ossa Joel Ssenyonyi bagamba nti Bwowe abadde ayagala kulya Nsowole okuyingira Paalamenti. Mu mateeka tuyina kye tuyita de minimis rule nti waliwo obuntu obutasaanidde na kuleetebwa mu kkooti nga tebubeera nsonga. Kati kyekyali ku munnaffe ono w'ekibiina kya PFF newankubadde of course nga bwe nze mbiwulira nti ababadde bamuteekamu amaanyi abakivuga nga balala abamuli emabega, naye ng'omuntu yenna akitunuulira really ng'olaba nti kikyagezaako okwogera. Eyawaaba akasanga ako yali ayagala kulya Nsowole kuba tosobola kujja n'olowooza nti osobola okulangirirwa olyo obwa mmemba bwa Paalamenti mu ngeri ey'amankyolo ng'abantu b'ekitundu ekyo si be bakukkiriza. Ekifo kino kivuganyizibwako abantu 8 era ng'oluvannyuma lw'ensala eno bonna balinda lwanga 15 akalulu ke kaba kasalawo.